abakazi baagala ki? Ddala abakazi mwagala ki? Oyo omuvubuka takusaana, wammaleka nkupangire omusajja akusaana. Oyo omusajja si sayizi yo. Noweewuunya omuntu akusekera nga mu butuufu byakuyiiza maziga meereere. Obeera n'omuntu omwaka ne guyitawo 2, 3, 4, 5 n'okweyongerayo ng'akuyiiza kufa naye nga tomanyi, nga buli lunaku akulaga akaseka, akulaga amannyo ku ngulu, naye nga muntu mubi nnyo mu bulamu bwo. Waliwo omuvubuka omusajja bamuyita Sam. Sam ono abeera Germany mu kibuga bakiyita Frankfurt. Sam ono alina musical system oba sound system oba alina events etegeka emikolo egy'enjawulo. Era abayimbi bonna bannayuganda abagenda e Germany Sam yabatwalayo. Era Sam yakola emikolo gy'abannayuganda bonna ababeera mu nsi ya Germany. Sam yava e Uganda nga mwana muto ne bamutwala e Germany maama we, kuba ye maama we emyaka n'emyaka egisingira ddala obungi agimaze Germany. Kati maama bwe yabeera e Germany n'amala osetolinga n'alonda mutabani we Sam ne baganda baabalala. Sam e Uganda yalinayo girlfriend gwe yali akwana. Abantu bano Sam nono omuwala baalinga ku muliraano nga beemanyi. Sam bwe yagenda e Germany n'akula n'afuna empapula ne yeetongola n'atandika okukola. Bambi n'agenda e Uganda n'anona girlfriend we gwe yalekayo era ne babeera bonna n'amuzaalamu abaana 2. Sam n'alaba nga ensonga y'okubeera n'omukyala nga tamuwasizza mu bulambalamba eri abazadde e Uganda tekijja. Sam n'ategeka emikolo ayanjule omukazi amukuba embaga kwegamba babeere mu bufumbo obutongole nga n'abazadde basiimye. Sam ye yajja omuwala ono e Uganda n'amutwala e Germany n'amufubako ne bamuwa empapula era omuwala ono ne yeetongola. Omukolo guno gwe njogerako gwaliyo ng'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogwa Desemba omwaka 2016. Omukolo guno gwali Kireka Kamuli, ekireka wennyini awo ku Lugende Namugongo. Omukolo guno we gwali eddimizzayo omukolo naguliko. Naye ekintu ekyewuunyisa, Sam omukolo guno yagwonoonerako obuwanana bw'ensimbi. Nawe nga bw'omanyi abantu beeka bwe bajubisa oyo muva Bulaaya. Kati Sam bambi n'asalawo akola omukolo ogutajja kumuswaza. Yateekamu ssente empya n'enkadde ekitali ku mukolo gwa Sam nga tekiriiyo. Naye ekintu ekyewuunyisa, n'omwaka teguweddeeko nga baawukanye, kubanga emikolo gyaliwo nga 31 Desemba 2016. Bagenza okutuuka mu mwaka guno gwe tulimu mu mwaka 2017 mu mwezi ogw'Ekkumi nga baawukanye. Omukyalo ono Sam bwe yamala okumulaga ekkubo ng'amaze n'okumuwanjula, ebiseera biri byonna yali mugonvu, n'akwatagana oba omugole mukyala wa Sam n'akwatagana ne maama wa Sam omuto mwe bemuyita ba anti. Maama wa Sam omuto n'asigula muka mutabani we n'atandika okubeera nti n'omuwala tabeera waka, abaana nga basiiba njala, abaana abaleka mu nju n'abaggaliramu ne bakaaba ne bakola buli kimu. Sam n'agamba omukyala nti omanyi empisa eno gy'okola mbi bajja kutusiba, toyinza kuleka baana bato mu nju ate ngo nawe otegedde mbu nange ngenze. Omuwala n'addamu nti mbeera ngenze wa anti. Sam byamugaana byaddamu. Sam ng'omusajja n'akwatibwa obusungu n'agamba omukyala ono, ebintu bino by'okola sikyayagala kuddamu kubirabako. Omukyala ng'anyiiga, omukyala ng'ayomba, omukyala ng'awemula, ng'ayombayo buli kimu, ng'akwata essimu, ng'akubira poliisi, ng'abagamba Sam abadde ayagala kumukuba era ayagala kumutta. Bakigatto poliisi nga bayingirawo nga bagamba Sam, va mu maka gano kuba oyinamu abaana, kuba abaana tetuyinza bagobera wabweru era y'enkola y'e Bulaaya. Ng'abasajja bagamba tukuwadde weeks 2 nga toli mu maka gano tolinnyawo. Kati Sam n'agondera amateeka n'avaawo n'agenda n'afuna mu Buluganda n'atandika okubeera eyo. Wayita ennaku mbale nnyo nga ne wiiki tennawera, omukazi n'akwata essimu n'akubira Sam n'amugamba nti alo, njagala ojje osigaze abaana ngenda Uganda. Sam n'agamba of course abaana bange nja kubasigaza. N'amugamba oyagala mbasigalizeewa eno gye mbeera oba nzija mbasigaliza waka.
nti jangu ewaka. Saamu n'ajja ewaka. Jjukira ge makaage ye yaleeta omuwala oli n'amuteekamu wadde ennyumba abeera apangisa n'ovikosi gabeera makaago. Saamu n'ajja ewaka n'amukwasa abaana. Omuwala n'agenda e Uganda. Kyokka ekintu ekyewuunyisa yakwatagana era ne maama wa Saamu ono omuto anti ne bagenda bonna e Uganda. Ng'ekibatutte omukyalo ono maama wa Saamu omuto agenze kumukwanira musajja mulala e Uganda era ne balinnya ne bagenda e Uganda. Baamazeeyo bbanga lyabwe wiikisi 2-3 oba kitegeera ne balinnya ne bakomawo. Bwe bakomyewo omukazi yatuuse n'aggulawo ewaka ku buvukosa abeera n'ekisumuluzo kye. Kaakati yazze n'emmere n'ebintu bwe bityo ng'omuntu ava e Uganda. N'abuuza Saamu nti nno nkuwe ku matooke otwaleko. Wuliriza, nkuwe ku matooke otwaleko. Saamu n'amubuuza ompa amatooke nga twale nga fumbirewa. Waaliŋŋambye nti nfumbe ku matooke olyeko. Twalibadde oŋŋamba. Kaakati munnange omukazi era n'addamu n'awemula n'avuma n'akola biki. Saamu n'amugamba nti okke munnange mpa ku matooke kale ntwaleko. Kulwokuba abeera eri mu basesita be ne bamuwa amatooke n'atwala. Oba kitegedde? Kaakati Saamu anoonyereza nga maama we omuto ono ye asigula mukyala we gw'ayonooneddemu omutitimbi bw'ensimbi. Mbagambye Saamu yategera omuwala ono nga mwana muto. Saamu bwe yajja e Germany n'amala okutereera n'agenda e Uganda n'anoona omuwala ono ne babeera bonna. Omuwala n'amala okufuna empapula n'afuna n'omulimu. Omuwala n'amala n'atandika okufuna kasente. Saamu n'amwanjula mu bitiibwa eby'ekika ekya waggulu. Oba kitegedde? Saamu yapakira buli wa Luganda lwe Germany n'amutwala ku mukolo. Naye bannange abantu tukole tutya? Ate n'ebintu bino biri ku sayidizi zombi. Abakazi bagenda e Uganda ne bajjayo abasajja ne babaleeta eno. Naye bwe batuuse ne babakola kyekimu. Abasajja bagenda e Uganda ne baleeta abakyala ne batuuse nabo ne babakola ebintu bye bimu. Lwakuba enjawulo eri ku bakazi nga yagenze Uganda n'aleeta omusajja. Ye omusajja bw'akoowa yava mu maka. Naye kaakati Saamu ye yaleeta omukyala n'amuleeta mu makaage. Kyokka omukazi yamugobye mu makaage. Oba kitegeera? Njagala ndabule imwe abasajja. Bw'olaba ng'omukazi ng'akukinako, akutandise, alemerako, buli kaseera gifudde point nnyanjula. Njagala kumpasa, nnyanjula, njagala kumpasa, nga buli kaseera akubulira ebizibu by'ewaabwe. Manya nti nno oyo ttalo. Omuntu akwagadde n'akuleteeka mu mbeera ennungi aba akwagala. Ono omukyala n'abamusigula tebamwagala. Ebiseera bijja kutuuka yejjuse. Wadde essaawa zino alaba kati yafunye ssente, essaawa zino alaba yakoze biki. Naye Katonda si musiru, Katonda talya mandaazi. A master remains a master. Ekyo nze nkibabuulira amazima. Naye ne weebuuzaamu omukyala ono ofuna otya amaanyi kwegamba amaka ga mutabani wo oga yawulemu ogamalewo ogattattane. Why? Ng'ate naawe ku mukolo waliko. Ono omukyala gwe njogerako yaliko ne ku mukolo gw'okwanjula. I tell you, yaliko ku mukolo gw'okwanjula. Era naye ng'anekedde mu Gomesi wali. Nkugambye ku mukolo naliko 31 Desemba. Omukolo guno gwali Kireka Kamuli. Mwegendereze. Kubanga Saamu n'alibadde munenya. Nengamba nti osanga yawasa omukazi gw'atategedde. Naye yamukwana mwana muto. Ekitegeeza bazze bategeeragana. Naye omuwala ono lw'amaze okufuna ku kasente n'atandika okukola. Labayo. Ate maama simanyi anti bwe bakwatagana n'atuuka n'okumwerabiza amakaaga abaana be. Kati omukazi essaawa zino nakiyombekedde ku lw'okubanga maama yamusuubiza omufunirayo omusajja e Uganda era ne balinnya n'agenda e Uganda. Ebbanga eryo lye bamazeeyo kati Saamu yeebuuza babadde bakola ki? Kati endwadde eyinza okubeera nga bagitemedde ekkubo. Amagezi ge nawadde Saamu amalala nti okuddamu bwe munaabeera nga muddezzemu ne mutegeeragana okwegatta n'omukyalo ono sooka ogende mwekebeze kubanga tomanyi bwe yagenze Uganda yagenze kukola ki. Omukyalo ono maama bwe bamubuuzizza yagambye munnange tikemaza coincidence nange namusanga ku airport Frankfurt ne tulinnya ffenna ne tugenda e Uganda. Simanyi bwe kyakwatagana nga ffenna tuguze tiketi y'emu nga tuguze nnyo ennyonyi y'emu ate ne mukudde era munnange tiketi n'ekwatagana. Bannange tuyige okuswala. Amaka g'abannammwe mugawe ebitiibwa. Nammwe abasajja omukazi bw'abanga akujja e Uganda akuleese no ng'akwagala akuleese ku bufumbo. Egwe sajja gwe nkwegayiridde fumba kubanga obeera toweesobola
omukazi ayagadde okukulaga ekkuba eddungi naye tonotuuka eno noweeraga nti ndi musajja stupid. Lwaki bwe yali akujja Uganda tewamulaga nti nooli musajja? Naawe mutuufu omukyala gwe omusajja akujja Uganda ng'ofaanana ng'evvu. Mumanyi obuzibu abantu bwe bayitamu okusabira omuntu visa. Mumanyi obuzibu omuntu bwe bayitamu okutuuka okumuwa empapula n'akwanjula ofune ekitiibwa wammwe, oba emmere gye bafumba ku mikolo gy'okwanjula oba bagiteekamu eddagala. Kubanga Sam n'abantu abalala bangi nnyo babeera bulungi nnyo nga bali mu mukwano, naye kasita bagenda okwanjula, bwe bava mu kwanjula families ntono nnyo ezisigala nga zikyakwatagana, naye abasinga obungi baawukana. Kwegamba oba empombo zino baziteekamu eddagala eryawula. Lwaki abantu abakola emikolo egy'amaanyi ennyo obufumbo bwabwe bwawukana? Kyokka ate abo abakola emikolo egy'ekintu kiramu, emikolo egyo gitawawaaza matu, bo obufumbo bwabwe ne buwangaala. Simanyi lwaki. Munnaakutaddemu ensimbi, buli kyoyagadde akikukoledde, akujje mu nsiri, akulese Bulaaya, otandise n'okukola, otandise okubala ku euro, n'olyoka weefuula vumbi. Kubanga Saamu kati ali mu maziga, ayinza okuba yeewola ssente ezaakola emikolo, ate nga bwamukaabya n'amaziga, ate nga bwamugobye ne mu nnyumba ye. Kuba tuli mu mpewo, obudde butandise okunnyogoga. Munno simanyi taata w'abaana bo, baawo eyakwanjula, eyakujja Uganda, akuwadde empapula, akufunyisizza omulimu, n'omugobera mu mpewo. Mutabani wa Alice Nakakande, just nga wayiseewo emyezi 9 ne baawukana.